Yes, mukasiaka tugenda kuba twolekera ekyatulese olunaku lwayo. Tugenda kuba twolekera akasiema kagenda kubeera ka Action Pact. Ate nga kagenda kubeera simple naye nga ate kanyovu kagenda kuba katuyisa mu weekend. Mu ngeri omuba endala njagala weekanye. Nabagamba Vijay Junior nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Mpozi n'okubategeeza nti tuli mu kuteekateeka kye twandiyise Eid Holiday Package. Tugenda kuba tugibategeezaako mu bbanga ettaano. Tugenda kufuna bu sinema bunaasobola okugezaako bayisa mu Eid Holiday. Ate nga bujja kubeera bunyovu mujja buwomerwa. So ku mutimagano gwa muno waaki nga bwe ntubagamba subscribe just mitwalo 3 gyokka. Mpozi ne New Lake Cinema ng'ogasseko ne Ronnie's Entertainment asigala bakoze View Plaza. Mukasiaka mu kutandika nga batugamba nti Anton bakutuusaako sema gye tugenda okuba nga twolekera olunaku lw'olwaliiro. Mu kutandika yakatandise bw'ati baasooka ne bakulengeza amaka gaali simple naye nga kirabika munnange. Embeera y'ababeerawo yandibanga si nnyangu okufokusya ku nfaanana gye kafaana nga bagamba Kwet Films ne Anton Productions nabo beegassiwamu olwaliiro. Kakeno maka muno mulimu omuto mutalabika yaganye ebintu bino ebya gymnastic bintu byakwesulubabba ziba teziri busa. Waliwo abayingira wabula mu kuyingira bajja balina oluyombo mu masekati gaabwe. Oluyombo lwali mu masekati ga maama ng'ogasseko ne taata. Maama yali agezaako protecting mutabani wayitibwa Michael. Taata afudde gye bafudde nga munyiivu okusya ku Michael. Oba Michael akoze kyonna kyakoze Mukama yamanyi. Ne taata azze munyiivu enyiga gy'anyiize n'ebigambo byagenda maaso n'okumuyita tebyetaagisa. Kibula mukazi wattu maama ayiwawo omubiri baleme kubanga banyiga n'okubulinga mutabani we. Kakali omuto ye bw'abawulira yakwata bukwasiko n'asooka ateekako omuziki gusobola omudistracting okuva eri amaloboozi gano kuba okusya ku ngeri gye gaali googeramu ne bye baali boogera byali tebikyanyuma. Yayitawo n'ajja erudda. So kati buli lwebitandika bwe biti mukazi wattu yajja n'ayitawo paka wano ebbali n'atuula n'abaleka basooke bagonjoola ensonga. Naye ng'ensonga ebadde ku taata waliwo ebitamusanyusizza ku mutabani wayitibwa Michael. Naye ate engeri gy'amukwasaganyaamu n'engeri gy'amuyisaamu si nnungi. Ensonga lwaki maama ayiwawo omubiri n'ebigambo by'amuyita tebyetaagisa. Byayita mutabani we Michael muyita freak, muyita kakyera, muyita lumonde nga batugamba kasemba ketwekedde bakayise the cleaner. Era bwe tusonga bamaze okwita emyaka 20 tukwate kuba okuvaayo twolekera saidi seeno njagala weekanye. Kati ebbali esimu evuga kasita esimu evuga bwetyo nga teri agikwata manya munnange eko obudde bwatukutte otulo ne tututwala. Kyeyakola mukazi wattu yaseeta omukono asobole ogikwata neyitawo neegwa n'agamba oke. Awo omuntu agenda kufuna akabembereza egira evugira wansi eyo. Kati abali wano ate n'ajjukira n'agamba tufudde Katonda wattu. Esimu neerabika bali bamukubira mutegeeza akadde kayisa alina okujja ku mulimu. Allahumma ka tenaalyoka asambyako buli kimu kyonna natandika okukikola mu bukwakku. Genda ogira bwati katyayi ndowooza nja kubugumya kano sirina kyakola. Obudde bwamukutte dda n'ateekamu wali tosize emigaati. Oli yava ku kyomukubira kana atandika musirika mesi ambuuza oli ddawo ng'oli kikirizi sikulaba. Abaasenya najjukira emigaati gy'ataddeyo banaye tufudde. Tetagenda okudda okutula emigaati nga gisiridde. Ebyo n'abyesonyiwe ebyakyayi abyesonyiye. Era abaafuluma najjukira nti ate simu alabika agirese munda ate n'asooka ddayo sipiidi. Katonda wa yajja yagisanga evuga. Hello. Right now I'm late for work. Essaawa zino ngenda kubeera kikereezi ku mulimu osanga mpitirewo edda. Okay. Kale. Okay. Kale. I'll be there. Ngenda kujja tewali tabu. Kakati abadde alina okugenda ku mulimu naye ate waliwo puroguramu endala ezizze. Nga tikirabika bamwetaaga ayitiriza n'emagesi. Yasalawo asooka akwate kuba agende eyo. Kale soba kikiriza nti bino mbiwulira. Ali serious ku byayogera. Kuno kusaaga ndabira ddala kuno kusaaga maama. Anti ensonga eri nti tuteekeddwa ofuna avunaanwa. Bulaso wange yavunaanwa kuno amenya amateeka. Tetulina kyakusaba okujjako okubanga tukansolinga placement ye. Nsiimye nnyo okubanga kale oli munyiivu naye
Do you need to get that? Weetaaga okwata essimu kono sigenda gikwata. Kyokukkakkane maama twogere. Tumugamba kukakkana. I'm purely looking out for Michael. Ekituufu kiri nti kyonna kyenkola njagala kutaasa oyo Michael. 7th? No. Gano si maka eno placement si ya 8. It's the 9th placement. Eno 9th placement. There's Rose House. Waliwo Rose House, Clinton House, Thomas Rongi, Inconfield Lane. Inconfield Lane, Twice. Rose House nateera. Yes, thanks, Michael. Of course mbitegede yasooka n'amenyamenyera yonna gy'ayise gy'abadde weebale. Welcome. Someone stole confidential. Muntu omu yagenze n'abba confidential information okuva ku account n'abitwala mu public. Well, it's not the first time you brought. Ne tolina bukakafu ti Michael yakikoze kono si gwe mulundi ogusoose ng'akwatekuba okuyingira mu security yaffe oba nga breachinga n'ayingira mu information yaffe oba data. Nothing for anyone to leak. Technically, Anti singa mbadde temubba sete z'abantu oba osanga tebandibikoze. charges for data theft. Bulaazi owo yandibadde avunaanwa ku kya data theft. Him out. Oh, it sounds Mwe mwabba sete ze. living with you. So kijja kuba kirungi singa agenda abeere naawe. Sorry, Oli n'agamba we kiba kinkolera. basement here is no longer tenable. Tetukyamwetaaga wano munnange. Michael kati agenda naawe. No. Ate agenda kati lwaleero Have work. I don't nina ogenda okukola. do things. We'll forward them on. Ebintu bye ko ntujja bikusindikira. Ne tetugenda kubeera naye. Yakutteko obusebo n'ahakinga mu database ya home care. Najja buli kimu kyonna n'akifuula public n'abalabisya. Kati bamugambye agende. Gw'ogenda kuliza okuva eri looya wange. Have a lawyer. Toyina looya. Doesn't know. Kosi takimanyi. Alina nno Myonia ennyondo ya Tho. I was just about to call. Madde n'atera okukubira essimu. Spoken about this, Joey. Kino twakyogerako Joey. Technically sinabakubira kikerezi. Anti kati nkugobye. Look, Derek, it was a Derek ebadde family emergency. not lose this job. Bambi saagala fiirwa akalimu nkwegayidde ngenda kuba ntuuka. Kale tuuka bayisa 8. Yamugamba bayisa 8 ojjako oteekeddwa okuba nga otuuse. Kiri yalina okozesa obwangu. Baakwate kuba ne bafuutukayo. Bulaazi we naamuli ku bampa. Musaatu golaba oyo alina mental problem. Ali autistic. Was he day? Kati olunaku aha. Was being a Please don't swear. Mukusooka nti towemula nkwegayidde towemula. get you. Because my boss is a bad. Bosi wange kati bosi n'ateekawo bad word. Me. Nga bono gamba na my boss is a dick. Kyokoli amugambye towemula kati ateekawo my boss bad word. Oh, please don't swear. Bami nkusaba towemula. Fuck. Teyagala bintu byakwemula olw'ensonga bwe baali bakola kitaawe engeri gye yamuyisangamu yakosanga ebigambo ebiwemula bambi. So kati buli lw'owemula maaso goba omutraumatizinga. Ate engeri gy'alina mental illness. Care him accounts and leak them. So kati sooka ombulire ddala mbutuufu akutteko bono oyingira mu akawunti y'abasajja ebintu n'obigira. They have to face justice. Bano bateekeddwa facing justice babba abantu. It's not how the world works. Anti of course naye tebajja facing justice. Yensonga lwaki nze nasazeewo amazima ng'ekwatiremu nga Piers Morgan. Oyo Piers Morgan mujjega naawe toyinza tandika kwegeraganya ku Piers Morgan. Wouldn't have gotten the wrong bus. Anti Piers Morgan teyandirinye baasi nkyamu kusya kuwa gye tulaga. Fuck. Eyo ne bavaayo. Bajja. Kwateko ne bayingira eno. Bami nkwegayidde toddamu kuwemula. Ononsonyiwa. Sigala kuddamu kuwemula. Kali abaali wano singa totukaana omubudde ogenda gobwa. Madafu. Tayinza butawemula. Ne bambi oli kimuyisa bubi. Soko lindeko. Obuzibu. I left. Ndese kyaja yange gye tuvudde. Dad! Michael. Michael soko kakane. Where is Engeri gyali autistic munnange bw'anyiiga. Ayinza okukuba ennyondo. Michael. No! Michael soko lindeko. Michael. Kati olina mukwata bulungi n'omukakanya. Weetaaga lisi ku akafumito nti kaali. Namu akafumito amukakanye. I'm sorry. Ononsonyiwa okuva mu mbeera kono nkitegeera. Nsonyiwa it's okay nkitegeera. Osegeera. Tuli mu Bugereza. Njagala weekaaje. Nabagambye tuleka simple movie. Vijja Josperations nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waaki. Kakati Home. tugenda kudda kasiwe kiri. It's 6. Anti tugenda vaano saa 12. Awalisa omuntu aba alaba Lord of the Rings ey'okubiri. Wekanga olabye extended version. Amugambye osya kubudde bwe bagenda okumala amugambye tuvaawo 12 ko yawo omuntu alabamu Lords of the Rings. Olabamu at least extended version. Eba yawulo mu ssaawa agajja. Kakati basooka ne bamuteeka wano eno. Nga bamutadde ebbali. Si balina myoni yaye tagita. Nakyala yajja. Big Ron will keep an eye on you. He'll make sure you're. Big Ron agenda kubakuuma akakase mutofuna buzibu bwonna. Does he know I'm autistic? Akimanyi nti ndi autistic saagala atuuke wano mbeeko byenkola ate yeefule biki.
alina kyaja asobola kyajinga essimu yange ono osobola ogikyajinga leeta And he'll look after your bag. ate agenda kuba n'ensawo yagikwasaganya tofaayo ngenda koma mu dakiika mujja mubeera A awo lot of people. It's busy. abantu nga bangi wano esigeza babeera bize kono waliwo paati egenda okubeerawo naye ffe tetuli bayite With you. You could get me a job here. osobola okunfunira akalimu wano nentandika okukola naawe This is a Dick's. baboosi bange ba dikisi By the building. ate ng'okolera wano kono nze nkola bweru wa kizimbe Home. sikolera mu kizimbe kyabwe Staying with you. nze njagala kubeera naawe New placement. tugenda kufuna placement empya Talk about this later. bino tujja byogerako oluvannyuma nyina ogenda nkyape You're staying tonight. kale ogenda kubeera nange ekyo kyolwaliro kumala bbanga ki To go. Stay with me. nyina ogenda beera ne big ron tofaayo ajja sobola okundabirira nayitamu agenda akyape yabadde yeewunya abantu nga bangi namugamba nti olwayo waliwo emikolo egigenda okubaawo egy'abagagga kati yajja ebbali abagagga baabamanyi bambwa naye talina kyakkola ng'ali mu eleveeta 1800 hours. ziba teziri busa waliwo abaakwata ekkuba okujja 20 Jeffrey to give brief shareholder speech. anti jeffrey yajja osooka awo espiiki 21, my will to live expires. Oh, and just to flag, there will be live performers before. wajja kubeerawo ka live performance bifo nga byonna tebinaba genda wala Crap, isn't it? Let's make sure they give us a wine berth. kakasa nti alisi bajja tuleetera kawayini akategerekeka The theme's divine renewal. I really... buli kimu kyonna thimu gye tulina egenda kubeera nsufu nnyo kamala Yes. ok Come, fucking... olikiriya olinga atali mu mbeera n'asooka mukwasa chokuleti luvete inawe yatuuka waliwo omukyala eyali olubuto abaavaamu baavaamu mukyala n'ayitawo n'ayiraba kye bwe kimutunuulira Jesus Christ. yesu kristo breathe in mbu breathe in osibe ku lubuto You better not fucking drop now. tozaalira wano Maybe if teekeddwa kubeera waka he leaves, she would. singa mbadde musasula maternity leave ewererako ddala oba osanga teyandikoze naye muli bambwa abakozi temubasasula bulungi yazza amaaso n'akatono yaseboka mukubye kipoyinti awo kuba abadde agamba tozaalira muno ono ayitibwa alima Se llave aquí de salud sobre esto. butuufu singa okazaalidde ku ngato entwala bwagenda okuliakitinga Ya traigo el trapeador. Seguramente, tío. wedde nyina ekisiimuula abajja kunsiimuuzako neesoke Adiós. weeraba nti weeraba yadduka emisinda gy'asobola ogezaako sikanira gy'alina osayiningira in yaggulawo ebbali 17 seconds. of course ndi kikeri seconds 17 ntuuse About your attitude. olwedde n'agamba dda ku mbeerayo jjo The army kicked you out. Love to. Got to get to ŋŋenda kukola ŋŋenda kucapa me unreal. manyi boosi wange is a real pain in the ass Two, boosi oyo yandiyagadde at least. tukubanjayo essaawa You can start with a so kati ogenda kutandika na ki strike. waliwo ekinyonyi we kyasaze ezzike Panel F. leva 5 pano f21 ne p118 That's borderline harassment. Enjoy. genda onyumirwe Enjoy. genda onyumirwe yawulira obusuulu naye nga talina kyakola bamugaye waliwo ekinyonyi we kyasaze ezzike gyagenda osooka otandikira yajja naggulawo ebbali asobole okufuna ebikozesebwa wabula nga mbategeeza Nobax Video Library abasikanibwe palisa ku Kanene building mindset videos abasikanibwe mu Nyende Masaka Same videos Busia Hollywood videos abasikanibwe Mponde Customs Team Godi Mbarara mu Kizungu Jazzmatic Video Library abasikanibwe Rwebikona Mbarara Power King Video Library abasikanibwe Kayunga mbirizi za katalaawo bonna babutuusa tebyali birungi so kati afanga bwasuula mu life eno gye balimu abenga asobola okugezaako mu better life eyitawo najje bali kiri kye yabadde agamba mutakolera mu kizimbe baboosi bwe mwakolera buli wa kizimbe be bano munnaye abalongoosa longoosa amadinisha g'ekizimbe ebweru mpola yatandika kati abaali wano waliwo eyajja n'atuuka waali otyo okimanyi nti wano omiisiizeko tebiri fane naawe nabadde ndowooza togenda kujja olwaliro fe abamu ku ffe twali twayiseemu dda waliwo bibadde bintagaza They kicked Michael out of his car. Michael bamugobye mu care home Yeah. wangi He hacked their records. yagenze n'ahakinga mu rekodzi zaabwe Oh, yeah. ne bamuvunaana okubba data tebyabadde birungi I'm screwed. kati ndi awo How's he doing? so kati ali ati akona alyoke talina nnyo buzibu He's downstairs. ali wansi You brought him. wazze naye wano ku I'll mulimu get fired. It's cool. anti kati singa saze naye wano badde bagenda kungoba naye
namulekedde Big Ron yali naye. Mike soko kwate wano. Muletedde katyayi. Esimu yange ekyajinga. Kati agera okugira bwati alina kibox board kyeyalengera. Mulimu Seruganda akuba essimu kyokka apaakinze awo. N'agenda amusiikane. Bw'afuluma n'agera okugira bwati alengera abantu bayitamu bagenda eri. Kyokka ate mwannyina yayiseemu n'agenda eyo. Ono waatudde yalaba bimbo wanaasituka n'ayitamu. Cleaner in the lift. Waliwo kakirina mu lift ke nasiikanyeemu. Ng'oggyeko kali akaabadde olubuto waliwo kana kalongoosa amadinisa. Bw'oba osuubira kagoba sigenda kagoba oba ky'obadde osaba. Ngenda kugenda maneja wako tofaayo. Bloody hate Ne it. gaga ssebo kaamuyisiza bwe teyasanyuse. Well, if you could possibly find it within yourself to soldier through. Fine. Wandibadde alisi weeteekateeka naawe. Bano be bagagga. You. Gerald? Yep. Gerard, Am I? olabika bulungi kono kakasa nti ye. Tumalirize. I'll tee up. You play off. Ngenda kuba mbabuuza then tulabe engeri gye tugenda okukitambuza. Okay. Muli clear? Kona absolutely tuli clear. Yabaleeta ebbali. Bagagga. With me are Jeffrey and Jeffrey ng'ogasseko ne Jan Milton. CEOs of Agnian Energy. Be ba CEO ba Agnian Energy. Pleasure. Absolutely. Nsayise okubasiikanako n'obutereevu. Been higher, but Akatale kali waggulu. uncertainty in the energy markets right now. Bagamba nti waliwo deal ezibadde zigenda maaso n'okutambula Shareholder gala this evening to celebrate. mu katale. What is Agnian doing right? Era ng'agamba nti essaawa zino mugenze maaso n'okuteeka omukolo okusobola okugezaako okujaguza. Twagala kumanya ki kye mukola mu butuufu bwakyo okubanga mwe mutuuse we mutuuse. To be provided sustainably and responsibly. Absolutely. Buvunaanyizibwa bwaffe kakasa nti abantu bafuna ekyo ekyetaagisa. Passionate about cleaner strategies for a cleaner future. Absolutely. Ate tulina okukakasa nti energy gwe tusupplying eri abantu ali clean. Fokasi yaffe yakakasa nti ebisaba by'omu maaso kyonna kye tukola tekigenda kuzza backfire naddala mu butonde bwe bagamba. Ono yayogera n'ab'ekimuluka ne bakijjawo ne bakiteeka eri. Kati agenda okujja gwe bamugambye okukuma ate nga taliiwo. Enseka yeebuuza omuyayi yakuttewo ate. Tudde eno bagambye nti waliwo omukolo okugenda maaso n'okutegekebwa. Kwekuba okulya. Oh, shit. There's a bird strike on 51. Derek wants you to clean it. Right. Ate Derek yangambye ogenda kulongoosa 51. Kyokka 51 baali bagigambye ye. I'm telling you now. Naye amugambye nti ogenda kulongoosa 51. Yourself. Leka kweswaza naawe. Got you this job. Ani yakufunira omulimu guno? Do yours. Yagunfunira nemekola gugu yategedde nti bagambye kyokka ate abigamba ye. Not out. We believe in action, not play. Bataddeko akalango Our commitment to akalagadala mu butuufu nti bo baleeta pure energy. it's a path we walk. Lyekubo lye tutambuliramu. Kikyolowooza akalango ako. Christ. Neebuuza bwebuuza mwakataddemu sente mmeka? Thank you, ladies and gentlemen. Abaami n'abakyala tusaanyuse okubalaba microphone erina feedback kange nentereeza ekyo. No, don't feel you have to. Join us in our shared journey towards a brighter, cleaner future. Ati banaye twagala mutwegatteko ku lw'ebiseera by'omu maaso ebyokubanga tuleeta energy ali pure n'ebiseera by'omu maaso ebigenda okubeera ebitangaavu akalango bwe katambula beekakasa nti bo kye bakola kiryoke. Now who's slacking? Kiki lwaki otunula? You gotta enjoy these moments, Joey. Oba oteekeddwa okunyumirwa akaseera nga kano munnange. Obulamu buli mu kutengejja. Ffenna tubeera fresh nga muddo. Look at us. Lengera Fucking hands just. wansi tulinga buuka. I wonder what it was like before. Wali obaddeko ne weewuunya ensi yali etya before asi. Banaye mumalirize eno waggulu bagenda beetaaga. No, listen, I don't know how you make it through the day, mate. You're an inspiration to all of us, D. Genuinely. Yeah. Okay. Ono yakawaana kaderiki n'akagamba butuufu simanyi sente meka zokwa naye ekituufu kya byonna. Smart like that. Otuinspiringa akawaana Jesse. Milton in the lift. He was being a dick. Gwe bangambye nti Milton wamuyisiza bubi mu lift kuno yabadde wambwa. Right, I'm done. Kale Good one, yeah? maliriza ndowooza ogwange guwedde. I hope it's all okay with Michael. Kansweti buli kimu kijja tambula bulungi ne Michael. I mean, I know you know. Era ngenda kusaba omulabirira nkimanyi omulabirira naye. We're nice after you knock off. Oba osanga obeko omutwala ng'onnyuse wanaabeere walungi wanaamusanyusa. Mugamba kandabe. Ndewe binaaba bitambudde nja kulaba ekyokukola. Tukwate kuba okudda munda. Bali mu kuteekateeka. Bagenda okuweereza bonna batandise bayisamba ababuli ekyokukola.
omu ku bagagga ali ali mu kunuusa kayaga. That's our values. Agnian values. Twogera ku values zaffe. Agnian values. Stability. Sustainability. Nono mukazi watu omulimu agenda gutambuza mpola mpola munnange. Sofa buli kimu kyonna kitambula bulungi mu lunaku. Agenda okugira bwati nga kirabika amaliriza. Nengeri bali waliwo family. Abato bali mu kuzannya. Ziba teziri busanga mayi. Gwokola ki wano ssebo? Genda wansi ngenda kusiika naye mu dakiika 2. Mbwayagala kuddaka genda olinyera eveto kiriye wansi. Fuck off. Fuck you, Joanna! Fuck you, Joanna. Nja kukuba enyondo geza. Gasiya. Ate kati olaga bakoma wanene. What you want? Katonda watufudde. Kazi watu yekyanga. Nobyesagala kati aviridde yoki. It's done. I'm coming up. Maliriza kati nnyuka. Nice try. Soko geno malirize woyina okumaliriza tonaba kulongoosaayo. Derek, waliwo ensonga gye nnyina okumaliriza. Biveeko kwate kubo genda olongooseeyo gye nagambye. Ku 51. Genda olongooseeyo. Segedde kati obuzibu bulansi wagenda kuva mu mbeera. Nake yakwata. N'akakanyuga. Busungu obw'ekitalo. Baake bimukyankalanya afira ddala mu mbeera. Baamuleeta bwe bamugambye waalina okulongoosa. Gambye longoosawo then tuloke tulabe nti ovaayo. Naye nga tonaba kulongoosaayo tosuubira nti ogenda kuvaayo. Yajja. Geno nyigaka n'atengoloza katambula. Embwa eyo. With his finger on Anti kati engalo yeriko overdrive kimanye. Engalo yange yekutambuza leka kwekyanga. Nakwate kubo n'atambuza mpola mpola. Katukwate kubo kudde bali. Mikolo gye gigenda okubeera. Value. Erica. Geoffrey kone eriko gamba otya. Down a storm. So butambi bwange butambula bulungi. Really? Say, VP of Brands. Era mbadde nsoma nti oba osanga banaateeka ku kyobwa vice president. Flicking the shit to Soleil on us. It's du Soleil. Bakita du Soleil. Geoffrey bakita du Soleil. Magamye mbifaako ebyaddu byo. Saagala naawe. Where the hell is Gerald? Gerald ali luddawa. Last seen Dry humping Alison Pope. Namulabye ali ne Alison Pope. From Morwell. Alison Pope okuva ewa Morgan. But the performers are going to be late. Ngenda kusaba saagala ogezeeko kyankalanya kuba aba performance bagenda kujja. Babuzayo ebbanga ttono. Alongoosa nno ekinyonyi we kyasaze eddike. Kazi watu yalwana. Asobole okujjako bulungi. N'amaliriza nga amaze okulongoosaako. Bw'agira bw'ati ekisiimula. Kyava waggulu kyatukira ku mutambuze wansi. Yagamba tufudde Katonda wattu tabanga afunye obuzibu musajja wattu bambi. Baamuyoorawo naye nga si biwala ttaka baamugjawo bulungi nnyo ne bamuyisa bamuteeka erudda. Zibadde ziri busaale emmotoka eyajja. Gira bagambye nti balina abaperformers abagenda okubeera ku mukolo. Kakirabika bano be baperformers abaali bazze. Bambadde ebikookolo era bwe batyo baabayisaawo basobole okwolekera omukolo gye guli ku kizimbe. Laba. Okay, done. Get me up, Derek. Maliriza kati wandibadde onzijayo Derek. Derek oli luddawa. Wabula ngenda kuwummula mu sso ngenda koma mu dakiika nga 5. maybe 10. Oba osanga mu dakiika nga 10. Just get me up. Mbwagwe wandibadde onzijayo mani tonkooya. Akwate kuba amugjeyo. Where the fuck have you been? Gwe ssebo obadde wa? Forgot GPS. Ate tongamba mbu simanyi obadde mu traffic kuba tulina GPS. Get in there and show face. Wandibadde okwateko onooyitawo mutandika okubuzaabuza ku bantu. Geoffrey agenda kwogera bw'amaliza okwoya then mulyoke mulinye ku stage mpafominge. Muwulidde? Batandika otambuza amaaso okusya ku mukolo. Oli yali ayogeramu n'abagagga. Baali bayisa abagenyi ab'enjawulo. Nagenda ogira bwati nga abagagga bombi we bali. Najja kuona yali asavinga ebyokunywa. Cheers. Anti cheers.
Okay. Kati yaza amaaso eri Geoffrey n'amugamba nti bazze ndowooza ke kaseera okole speech yo bw'omaliriza then tulabe ekiddako. Yajja kyo ne kimutaayiza adde eno ne kimutaayiza bwadde eno ne kimutaayiza kibadde kiye. Anti mbadde nkugamba osobola okuyitamu bwana gundi genda munnange omusiro omugwagwa. Yakivuma mbosungu obw'ekitalo Kamala. Kageno yajja akawungeza akasufu banange. Ladies and gentlemen, ninasooka mbeebaza abaami n'abakyala. but you haven't heard what I have to say yet. Naye temunabajja sikuulya kye nnaatera okwogera. Going to. Nze sigenda biwuliriza Yeah. wamma tuyitemu. And if I have to tell you just how good it's been, Omwaka guno bwe mbawa bagamba nti bannaaye gubadde musufu kibasegeeza mmwe mukitambuza. Singa simwe tekyanditambudde. Kati ono Gerard Derek, Jesus. Derek Yesu Kristo naawe ennyangu yanveeyo. Problem is, Joey. Omanyi obuzibu olina Joey? With his finger on the Oli musiru ayina olugalu ku overdrive. Bakyali wano. Ekyewunyisa bano abaali bazo performing nga bayitawo paka eno waggulu mu control ne basooka basekula oyo. Bamusekula n'akona kagiya ate ne kaba nga nakyala akamukkiriza. Kaakano ne kwongeramu ne speed. What are you doing? Ate okola kigwe Derek naawe? Yalowooza no Derek yakyali mu control kumbe waliwo abayingiddewo abalala. Ne bajjako ebikookolo. We did not have to fucking kill them. Obadde tuteekeddwa kubatta naawe. Stick to the plan. Kale tusigale ku mulamu ogwo tulese. N'abako ka drive kaateekamu maro kassaamu n'abako byawandiika mpola. Derek, stop dicking. Derek lekera ogenda maaso n'okusinika amannyo man. Njagala kuva eno maliriza ebyokkola. Ono yateekamu byataddemu n'atandika okuyingira mu system. And we are... Tumaze katuli logged in. because it's our values, Agnian values, yes? The values of Agnian values, Sustainability sustainability, transparency, responsibility, trust. is our mission. Bye bintu ebitudrivinga ku mulamwa gwaffe. Words, Jim. Bigambo byogere bibadde bisufu Jeffrey. Very inspiring. Era nga biri so inspiring bannange. Kakati Single one of them was true. singa bibadde ku byobadde oyogera nti bituufu wamma sokoleete. Kwata kino n'akikuba ebbali ne kivaamu omuka. Kati waliwo abaali awo ne basooka babaako bye bassaako. Bulinga bunanka bw'okisigeni. Wano wonna baataddewo engeri y'omukka. Base in this guy si abagendo performing. Ono agenda ojjira bw'ati akatuke yakanyuze. Na buli luumu baataddemu. Katonda watu. Atolooza abataayina zimasiki tebaatandika kkooti yonka mpola nga bakkirira ku ttaka. Baatandika kkooti yonka nga bakkirira ku ttaka. Katonda watu agenda okuzza amaaso okulengera nga famire eri ku ttaka. Ne mukakubosewo baabutaddemu. Ono yadduka n'abaako gy'ayingira. Bibadde bitandise omuafekitinga musaatu n'abaako gy'ayingira ne yeggalira. Kano yakimanya nno kalabaaye kyekawole kitali kituufu. Kujja yetetenkanya alabe engeri gy'ava wano yolekere waggulu. Waliwo be baakwata abamu ku abo ne babateekako buno bunanka bw'okisigeni baleme kuggwerayo. Mu bantu bonna abali wano waliwo abali selective be baagadde bo okusobola okuzza gwe jangu noo ne bakamussaako. Bo tebabaagala baluzinge consciousness babeetaaga babe nga bakyatunula. Ono musajja wattu yeekweka eno gye booleza n'ateeka n'ekitawulo ku mulyango. Kaakati n'ababadde baweereza nabo bonna babadde ku sayidi abagwagwa. Tulina essaawa 4 okuba nga basobola okudda engulu. Essaawa 4 4 hours abali unconscious okusobola okudda engulu. Baabaleeta ne babateeka ebbali. Revolution. Ffe tuyitibwa ba Health Revolution. Usher in a new dawn. If you are good, Era essaawa zino ffe tukwasaganyiza ensonga eno. Singa mukwata bulungi tubasuubiza mujja kusobola okuteebwa. Osyegera. Doors locked up to your level. Enzigi ziggaddwa paka ku level yamwe ng'ogasseko ne lifuta. Amasimu gonna gali jammed. Communication teri egenda kuva wano. So kati house yaffe. Mukazi watu apambana. Kano kegalidde ne kasobola okwetaasa. Babano. needy, Greedy, needy, sleazy, selfish, snotty, deceitful, cocky. We're one short. Where's Kubulako omu yekka kino ekigwagwa kiriwa. Jeffrey. Gerard ali ludda wa. Gerard muganda waaliwa. Gwe Brazo wali ludda wa. Bakubuuza aliwa. Nina kubuuza ogu.
bulazo wali watamenya olugalo ja kwogera bulazo wo gyali ali mu apartment 527 okakasya ati ye mukazi watu yuna apambana kati agenda okujja ebbali okuzza amaaso nga n'omukulu mwennyini byamukwatiddeyo kati ate bw'alaba waliwo Sseruganda yajja ayambadde ekikookolo n'amukwata n'amugjayo kyava amussaako kano okusobola okumuzza engulu ye gwe tugenda kwetaaga jangu gwe ssebo zuukuka ogamba otya Jerry jatugende ndaba n'empalo olwedde badde mu magulu abaamutwala n'asooka amutomeza ebbali kati bwamutomeza wano agenda okugira bwati ng'alengera kakiriina kali akamuvuma n'omuvuma windo kiriina tokigeza tompaayo ogambye ki Jerry agamba windo kiriina mbadde mmanyi tewasobodde gezaako kuntegera kakene bw'abadde agamba windo kiriina abadde ategeeza oli kumbe kino kyo nakyo kiwindo kiriina kakibali kirowooza nti akitegedde kyajjako bujja masiki nakyala n'agamba sokoleke kyo kiri omu ku bagwagwa kyokka ate ng'akoze nakyo wano okumala ebbanga ne bakwateko ne bamwetika bamututte ye bw'abadde ayogera windo kiriina abadde ategeeza nakyala kyo kirowoozezza nti yakitegedde banaye musooke munnyambe mutule waggulu mulabe ekiriyo oli awoggana ali waggulu ku kizimba awoggana alowooza basobola okumula ali ku sitole ndowooza nga ya 10 awoggana awoza bannange waliwo ayinza n'okuwulira essaawa eno ddoboozi erisobola tuuka wansi bulungi kyakola n'akwateko bwe najja ebbali kati akirabye ateekeddwa okubaako engeri gy'atetenkanya at least bafune information n'atandika okusipaakinga wano nga bono gamba asindika sigino mu mbeera bweti mukati asindika sigino katonda wange bino tebijja kukola Joey wandibadde weegattagatta Mike akwetaaga ne Mike aliye n'agamba Mike wandibadde weegattagatta Joey akwetaaga kati Piers Morgan ayinza kukola ki ye focus yeri ku Piers ye amati ya Piers Morgan kiringa kumatira kasuku nga bono gamba kati kasuku anayinza kukola ki ye amu inspiring mbintu ebimu bwe batyo batandika okwetika abantu nga babayisaawo babatwala ebbali olino bamuleese omukulu muleese omuntu yali musavu kuusira ku ngeri gyamuleeseemu tumuseewa anti mwambaze empale tomuleeta ng'afaanana bw'atyo naawe Noah make him decent mwambaze empale omuleete ng'ayambadde bulungi nga bamwambaza nga bamuleeta erudda okay Beita ba Earth Revolution ayitwa Marcus Break. Bampita Marcus Break tunywemu yakulembera ba Earth Revolution. Baliwo okulwanirira butonde. Roy, very nice. Kadrinki kasufu kabeyi. Let's have no hysterics, no heroics, no drama. Saagala muntu yesika, saagala muntu yefula muzira, ate saagala katemba. Kyona kye musuubira okubba twandibadde tukibawa. Ffe tetwagala seetezo Geoffrey tamukubye omutwe. Kaki kye mwagala ffe twagala taasa nsi sikitegeera ne kimwongera kino wakimuli bubi Fuel your life the green way, Jesus Christ. See? ono yakwate kubasooka abateereko okusinziira ku bye badde bagenda maaso n'okwogera si bye bakola balina bikemiko ebikyafu bibayiwa mu mazzi batema emiti kwegamba besikala okusinziira ku mulimu gwe bakola boono n'obutonde tekirabika nga nkolagana ntuufu Geoffrey si bwe kiri Noah tetugendagenda mwezi ensonga sooka omuleke mute twogere kyo kino wakiringa ekirina obusungu obw'omunda mute sooka omute wama ngenda kusaba osooka omusonyi ojjasi ebiseera ebisinga getting excited kale njagala nsooka enkulaga ekya Laguna Telecoa mubadde mugenda maaso n'okuyiwa ebintu ebikyafu mu nnyanja ebyonoonye ecosystem obimanyiko temubimanyi kati ate saawa zo kyogaa temubimanyi kati era
n'abalaga nakyala. She was with us when we Yagamba yayitibwa Elena. pipeline last year. Yali naffe nga tugenda maaso n'ogezaako kyankalanya pipeline. World, what you've been... Ya Telekoa. No? Ne bamukwata. About this. You had her killed. Nakyala bwe bamukwata ne mutta. In ourselves, so the trial never takes... Era bamusiikana mufu. Ne tutasobola gezaako tambuza nsonga za kubavunaanamu okusa ku bye mwali mukola. Sit down with your friends in Parliament. Kati mutwala ne bannammwe mu paliamenti, bannamawulire, aba social media. Ne mufuna engeri gye mufulumyamu information nga mweraga nti buli bulungi. Ne musiga nga baba wa layisisi okola bye mukola kyokka ate nga byonoona obutonde. There's a Terracoa every month and a Lena every... Era ng'agamba nti buli mwezi mu Telekoa kye mukola si kirungi. Tonight, ekiro ky'olwaliro account. mugenda kuba muvunaanwa. Any of this. Tosobola kakasa bino byoyogera. Geoffrey, yes, tetusobola kuprovinga. You won't get away. Muli batiitiizi mugenda simatuka na nsonga zino. Did you say count? Mugambye tuli batiitiizi ssebo. We've stood before bulldozers and Tulwanye n'abantu bangi. highwaylers. Bonna tubalwanye. Sisters killed. Bannyinaze ne baganda bange abasinga bafudde mu ntawuzo ze tubamu ez'okulwana okutaasa obutonde. Man in us. Kati gwe musiru gwe golooza tetujja sobola kukiggusa. Hearing this Byakirala obiwulira. happen, you are going to give Z Ekigenda okubaawo, and she's going to mugenda kuwa nakyala passwords zammwe. your account. Agenda kuba akwateko anyine mu akawunti zammwe asooka aggyeko ebyama byonna ebiriko. Shine. Mutukesera mutandika okonfesinga omu ku omu mu butambi. Reveal it to Okusa ku ngeri gye mbadde mufuna enguzi, gye mbadde mu abusingamu enkola yammwe, be worth. na buli kimu kyonna. Provided you comply, Anaabasobola ogezaako kikola obulungi yagenda okuteebwa. what happens beyond that? Adam, Wabula senga kiggwa ekisukkawo kwegamba ekinaaba kituusewo beyond that. To give you a plan. Bijja kuba tebitukwatako. Jeffrey, you are the platform. Golowooza ani agenda okuba platform kuno mu mugenda okubeera platform. Egenda ofulumya information gye neetaaga etuuka eri abantu. Ku bye mukola eri obutonde. Ono aba atyayasama kino ssebo. Kino wakyamusooseka eccupa. Katonda watu. Kyokka takigambye kikola. Kirabika kyo kinyumirwa kutta bussi. Yajja n'akikwata gwe. Yakisika n'akijjayo. Kimusoosesa eccupa atolooza kyamuleka alyoke. Katonda wange. Nakye yakwata ekkubo n'akomawo. Njagala olabe. What the hell is wrong with you? Gwe kikyamu ki ky'olina naawe? Breaking bread with them and having to call me fuck you. Yamugamba akasiba n'abasajja tebajja sobola kuba kye twetaaga lesi nga tubaze kubanyigamu. Wamanya ensonga lwaki wandeeta wa Noah? Eno si engeri gye tugenda okukiggusaamu. Titwetaaga kutta. Ono yajja ebbali. Noonya ngeri gy'asobola kuyisaamu information. Mukazi mugezi ate mutetenkanya. Oh, enough of you. All of fresh is grass. Ebyo byonna by'oyogera tebyetaagisa kati. Still be on the outside throwing rocks. So Era mugamba singa tewatwegattako wandibadde okyali bweru ng'oli mu kanyuga mayinja. So kati njagala ojjukire bwe weegattako enkola gye tukolamu ebintu syaga otandike kuleeta bulagajjavu bwo. Kati bano abali wansi bagenda okuzza amaaso okulengera. Nakyala alina kye yatetenkanya era bw'akitetenkanyanga kuliko SOS. Ono abaali wano agenda okuwulira bahakize ku frequency za poliisi nga kiraga Agnen Tower batandise okufuna abantu nga bakuba amasimu kirabika bwetaagisaayo okutaasibwa. Tulina nno obuzibu. Poliisi efuna rapid response. SOS on the side of the building. Waliwo yawandiise SOS ku kisaidi y'ekizimbe. Labika yakikoze mu nkola eri enkadde old school. Ayinza okuba omu ku bakilinazi munoonye. Bakilinazi bwe balina access ku madinisa eyo. Balabule poliisi gigambe tulina abawambe mu ndeeno baleme kujja nga baaka. Kino ssebo kyafuna gapu ne kisaawo kitawanyike. Tomukuba. Talina gy'agenda kulaga. Teweetaaga mukuba. Waliwo adduse bannange. Jeffrey ayiseemu. Ono agenda okuzza amaaso abadde tasuubira nti ono yaaliyo. Cleaner's not going anywhere. Kirina talina gy'alaga, sooka ofune Gerard. There's an override to the cradle. Sweet. Bring her up. Bring her in. Yamugamba nti waggulu waliyo kye bayita override. Nakyala osobola okumusika n'omuleeta waggulu. Kono kali. Lodi yuno ayiseemu ssebo kitawanyise kyajja. Bakinoonya. Kimu ku bigagga. Yatira temugenda kunkwatako nze. Ono kye yakola yafuna supanda. N'agisooseka mu kananka.
ne kaba nga tekakyasobola kutambula wabula sayidi emu ate yeegenda. Kati engeri eno gyegize era eba tekyasobola kutambula, tewali balansi. Allah, laba doodo bakyanoonya ziba teziri busaano nga bayingidde. N'omukulu yennyini agiddeko ayitibwa Makasi break. Kikuba olukokola kyokya ne kitawo ne kigwa ettali. Very stupid, Gerald. Naye mutuufu Gerald oli mugwagwa. Banjacks the cradle. She's stuck. Ono nno akananka akatyankalanyiza akabaya akabadde kamuleeta. I sweat. Nuwa yajja amalirize. You've already killed 1 million. Olwedde wasse Milton omu tetusobola kutta mulala. Bano abantu eri agenda tuwuliriza. Alesi nga tusse. It's a fucking coup. Agenda kuzza amaaso nga kirabika n'oli ali ku sayidi ya kino kinoowa mwagala kuwamba bukulembeze. We're this close. Oh, we're not close, are we? We're not fucking close. Tetunaba kubaako nawe tutuuse. Bastard. No, Leka kubeera musiru naawe. bro. Tiwali kikyuse. Ensi ekyagenda maaso n'okufa. So mine's bullshit. It's time for some shock. Ke kaseera liiso bateekemu ekikangabwa. Fucking gun down. Teeka wansi emmundu oba siki abajja ne kimwokya. Kyamusekulirawo bullet. Kimugambye ebintu engeri gy'obikolamu erissiro. Tibaresponding okusya ku kye twagala. That's why I have to do this. Yagamba gwe tojja sobola kugusa mission y'ensonga lwaki no madde nteekeddwa kikola. Need. Oli wa mukisa gwe nti gwe tugenda kwetaaga. But I'm in now, Mark. Ne kati essaawa zino nze nkulembera Makasi. Want a lot more than fucking money. Ensonga zino ngenda zifuula nno z'amaanyi, ngenda kanyuga amayinja agawe n'okusinga gali gwe wali olaba amakadde. Ubeera embeera gye wansangamu. I'm gonna ask you this once, Wyatt. Ngenda kubuuza omulundi gumu Wyatt, oli ku sayidi yaffe oba birawo ekyasi. Kasaala ze mbu tali nabo. Zi gwali mu kompyuta eyo. Come all in. Nze sina buzibu ndi nammwe. Okay. But you still Unoonsonyiwa kabulaza naye people. gwekyalowooza nti abantu it is a solution, abantu it's the problem. Gwetunuulira olabe. It's too late for a revolution, Marcus. Kiri kikerezi for the revolution Makasi. Tutugenze ku reckoning. Osega twagala kuzuukusa nsi. So, Jerry's had his fun, and after a brief chat with Marcus, Jerry yasobodde onyumirwamu kyanyumiddwamu maze okwogeramu ne Makasi kakirabe katugenda kubeera ne management empya. but that's done. Kati abo abali ku sayidi ya Makasi swaga tutegeere, abali ku sayidi yange njagala manye nti muli ku sayidi yange, abali ku sayidi eri njagala manye nti muli ku sayidi eri, tulabe ekyokukola. Teri buli ali ku sayidi eri waakunyigibwa, tiwali kubuuzibwa. Babase kudda abaana. Every movement needs its martyrs. Yagamba nti buli movement eba yeetaaga abajulizi abaligifiiramu. Kati gwogera kubeera mujulizi mweno movement. Who's on the outside now? Ani kati ali ebweru? Mbadde muntu alanga ow'ebweru kati nze ali munda. Mayita agikanyuze n'esokera alira kananka koono. Bannange. Mukazi watu kataka kirire. Aya, n'asooka yenyweza. Bono okugulu. I'm running now. Kati katulabe engeri gy'onoddamu okudduka nateera. Badde weefudde omuddusi. So if you're done, you get the explosives ready, okay? What about you? Bwe tuba tumaliriza ngenda kusaba osooka otegetege And we've... explosives. N'abuuza ate Kirina. That's full pig. Helikopita n'eri mu kkubo ejja poliisi etandise okurespondi nga bajja. Please tell me this shit show comes with a fucking plan. Muŋŋambe nti kino kye mutandiseewo kirina pulaani. They're still coming clean tonight. You're still gonna dig through all their dirt. Yamugamba tewali tabu, gogenda sigala ng'okola omulimu gw'oteekeddwa okola, ne bano bagenda sigala bagenda kofeesinga ekyo ky'olwaliro. There's cranks and crazies. Jaswa kubanga waliwo ekintu ekya kye tugenda okwongeramu. There's nothing. Kyo tekirina kye kigenda kyusa. Ekyokubanga waliwo abafudde tekirina kye kigenda kyusa. Come up. Mubasibe. Poliisi eri mu kkubo ejja. Mukazi watu bambi. Ali wano yasooka ne yeeseetula mpola mpola. Aba agira bw'ati katakigweyo. Katonda wange. Biri mu kugira. Bw'ataba mwegendereza ayinza okugenderako naye. Kati alina kubeera mwegendereza nnyo Kamala. Yajja. Laba. You got this, Jerry.
like riding a bike 700 feet high in a mangled fucking cradle. I think they're... Yasooka ne yeegumya amaawo ensonga zinagenda zikwasaganya jaswa kubanga gyali wawanvu. Omukulu yajja alina emyoni yaye tagita. Bawulira abajja. Kabaka kwe kusembera n'ayitawo paka erudda. Gwe nnyabo. Really wish you weren't here right now. Ngamba kale singa tobadde wano. Derek yabireese, of course Derek era. Nadibadde nageeze dda. Are you gonna try and talk me out of it too, Joey? Kati ogenda gezaako okumatiisa okuva ku kino, Joey. You're killing people. Oli mukutta abantu Noah. I am killing people. Of course nzita abantu. No way, but it's not personal. Actually, you know. Kino ekintu tekiri personal. Personal. Kale kiri personal. Joey, what's yours? Buli omu yenna abeera n'ensonga ezimuleetera okukola kyakola nga kiri personal. Kati gwe ensonga eri ki? Michael. Got bored waiting. Michael taliwo yagenze. Byamboye n'ayitamu. Guys, our cleaner's little brother Michael Locke is... Ngenda basaamusooke munoonye mwannyinawo n'ateekeddwa okuba nga alina waali ayitibwa Michael. Mumunoonye muleete gyendi. Musajja wattu bambi. Wamuteeka mbihomu okumala emyaka egiwererako ddala ng'olinga agamba nti akuswaza. Wateyanga okwogera ng'ogamba nti teweetaaga kumwesembereza akunyiiza. Kuno si bituufu, wateyanga okubyogera. Kati wamuleese mbino. Ebitagenda kubeera birungi gyali singa omukwatako. Ate ongambye nti yagenze. Gwe ngenda kutta. Ekyo nga kiri dark. Nagambye. Buli nsonga ebeera personal. Buli mwa abaako n'ensonga eri personal. Denise Slater. Mpitibwa Denise Slater. I am the minister. Nze Minister for Energy. I speak to you today. Njogera gye muli. Nga ngezaako confessinga ku bikolwa byange. Sigenda bakweka. Myaka egiyise emabega mbadde nfuna bribe okuva mu kampuni eno. Era nafuna millions 2 okusobola oku obstructing inquiry eyali ekolebwa. We're way off on the hat. Banaye. Started spilling their guts. Ekintu kitandise okuwanvuwa. Maybe 2 minutes till the feds show. Kibuzayo dakika nga zizo poliisi ekwate ku butuuka. Kyokka ate nga neetaaga obudde. Your guests are almost... Anti abagenyi banaatera okuyingira. Abo gwe abayise Joey. So kati ekiro gwagenda okivuga. Sinze. Nenda kivuga ntya. Najja kuba akasimu. Nawulugumya akafa nga akubidde 999. Waliwo omukazi omulala ali waggulu ku kizimbe n'akutte emmundu. Agenda kutta omuntu bane mwanguwe. Gw'oli mulalu kisajja gwe. Buli ndowooza tuli basiya tetubangako basiya. Basiya balina okuyambagana. Emmundu engenda kusaba ogisonga wansi ku street sooka oggyemu clip. Bw'ogaana. Look who it is. Ono omukyala mumanyi ayitibwa Alina. Takes their money, shoot. No, but she's pregnant. Even more of a reason this is not well to be bringing a kid into, now is it? Don't do it. Tokikola. Ono abadde ayagala musekula nnyondo. All you have to do is get shoot. Gwe kyolina okukola kiri kimu kyokka. Let's make her. Jako kisayirensa otandika okuba ebyasi wansi. Oba si kye kyasi ngenda kiteekamu ono omukyala. Mugambi jako sayirensa otandika okuba ebyasi wansi. Mukazi wa najjako sayirensa. Kutandika osekula ebyasi. Kuba ebyasi wansi. Allah. See, I told you that fucking ant. Nagambye abantu balinga nkuyege. Balinga nkuyege. Kubira ddala ebyasi ebirweyako ddala nga abikuba wansi. Yagala kubanga amulabisa. Kyalwanako. Polisi yatuuka era obukosi emmundu bazisonga waggulu. Helikopita yajja. Banayengera basaba buli omu yenna tukwate kubo tufe wano mugiteewo. Basooka ne basaba abantu abali ebweru abali close awo kazimbe bonna bavuewo. Bonna kyali yajja detective. Mukazi watu gwe basonze mukasajja goli kalwadde. Bw'inaaba nfunye Mike nja kutegeeza.
tugenda kusaba okyuka emikono giteke mu bbanga maama oba si kitugenda kubalula mukazi wa n'akyuka laba anti uli alipooti Agnian Tower bagiwambye tulina confirmation okakasa ba hostages bameka abaliyo era nga bagamba tuwaliwo ebyasi bade bifutuka wakati w'ekizimbe wennyini abadde abikuba omukyata n'abakutegerekekwa nina kusaba transferring ezimu ku sete za ba Milton oziteke ku akaunti ya Nacha tekako $3.3 ogambye meka amugambye teka ku akaunti ya Nacha $3.3 Ground commander for the night. Why? Ground commander, eh? What we got? Chiche tulina. Yet. Shareholder event for Agnian. Yes, waliwo abawamba abakwatiddwa munda. Including Denise Slater. Abasinga babadde ba high profile ng'ogasseko ne Denise Slater, Minister of Energy. One signal demand as yet, but the SOS was followed by a coded warning about the hostages. Agamba nti poliisi yasobodde ogezaako okufuna One body on the cradle with baabakubidde essimu okusya ku SOS yabadde wandikiddwa mu muliro ku kizimbe. Naye omukyala gwe basikanye yayitibwa Joan. Yaliko munnamagye. Yayita Marine Selection naye teyasobola savinga amagye olw'ensonga alina ofisa gwe yasekula. Alina bulazo we gwalabirira. Kigamba kyesobola okugamba nti ayinza okuba unstable ex-soldier. Kati njagala tusooke tutunuulire social media ze tulabe bantu ki baadde ayogera nabo tulabe akawunti ze kuliko sente zitambula zitya. Oyinza okuba oli mutuufu. Tugenda kwetaaga obriefinga home secretary ng'ogasseko ne meya. Yabuuza ani agenda okulembera abasojja Storming Norman. Kale mpa signal singa abawo ekiba kyetaagisiza kyonna. Abaali wano gubadde boogerako Storming Norman ng'azze. Basniper already tubataddeyo. Ki ekigenda maaso? Ffe tulina just otutegeeze kono of course nkimanyi. Mulina amategeeze. Nsobola okuba nakyala wano. Nakyabagamba banaye temunsekula sirina bagwagwa. Tetugenda kubeera nga tetulina kye tukola kono mubeere we mulinze nja kuba mbategeeza. Tayinza kubanga ddala mutuufu yatuyise poliisi nejja ate n'abeerawo nga talina kyamaanyi kyakola. Waliwo $3.3 ezituuse ku Joanna Lackett ku akawunti ya Nakyala Joan. Akubye n'ebyasi ku street kona ebyasi abikubye ku street. Okusiiza ku kikya nti yaliko munnamagye tayinza kumiisinga ebyo byakigwagwa. Mbuseewo baamutwala mu magye kwegamba training n'agiyita bulungi Nakyala ne the problem yagenda n'akuba amofiisa ne bamugoba mu magye. Teyasobola na kusavingayo wadde olunaku. Kati yajja ebbali yolekere wali mayiti y'ono bamulengera. Aina device gyakutte. Akana akasebo kakkirira. Katonda watu katayitemu paka wansi n'asooka afuna we yeekwata mukazi watu bambi. Mayiti yoli nekkirira. Mayiti yoli ekkiridde. Oyogera ki? Wasiwa emergency musaaga. Musaaga okumuza wasima emergency. Nze ali mu kutengejja essaawa yonna mpitamu. Nakyala agenda okujja nga olwo mayiti etuuse ku ttaka. Joey Locke yali ku ssimu ayagala kwogera naawe. Kyoppa musooke mugijjewo. Hello, Joey. Ogamba otya Joey? Banaye temusekula siri nabo. Tetugenda kukuba. This is Superintendent Claire Hume and... Yamugamba Superintendent ayitibwa Claire Hume. Great. We're going to get you down as... Tugenda kufuna engeri gye tukussa wansi. Ekyokussa wansi mukiveeko muyingire munda. Mu kizimbe waliyo bulazo wange. Ayitibwa Michael Rocco. Muteekeddwa omufuna bannange. Ogambye nti bo... under my personal direction have consistently, repeatedly... Bonna no batandise obalikodingisa. Jukira bagambye nti waliwo ba high value personnels ku mukolo. Waliwo ba minister abakulembera amawulire. Mpozi ngogasseko n'abakola emirimu emirala kati batandise okofeesi nga biki bye baakolanga. Okusobola okukakasa nti bano ebintu bye babitambuza kyokka ate ebimu bye batambuza nga bimenya amateeka. Kampuni eno okusobola okubaawo bulungi. Mwalimu ba minister abaalyanga enguzi. Mwalimu bannamawulire abaateranga okufulumya ebiboozi ebitaliiyo. Oh, I'm sorry. Is he freaking you out?
bosi atandise okutiisa oyagala tumugyewo nti ye mugyewo syagala mutunulako ono nedda tetugenda mugyawo nakyala wunazeemu pambana nateera yawalampa n'akomawo kanaaka waggulu katonda watu Someone needs to get inside. muntu omu yeetaaga asooka ayingire munda Need to assess. Hume, listen to me. Joe, wuliriza Hume to call you back. But ngenda kuddamu kubiri want to get in. Noah Santos. Noah Santos A record. tugezezaako okukebera nga tumunoonya naye nga tetufuna likodi emukwatako naye bwe tukebedde wakaidi ye emakinga omwami ono Vander then. ono yali ayitibwa Lucas Vander Harvest. Seventh Harvest owa anti-humanist As in. yalina organisation ey'abactivist gye yali akulembera eyitibwa Seventh Harvest kati ye yali agamba nti ku nsi abantu be bavirus beetaaga osaanyizibwawo katonda wattu Followers on the fringe. yasobola kubanga ebintu beteri yali abifollowinga era teyasobola kubeera ku watchlist Someone who won. tenagenda yegatta ku muntu eyali ow'amaanyi Marcus. yegatta ku Marcus Blake Just peeled off the pavement. oyo of course mumanyi tumugye wali abadde agudde Environmental. yali akulembera akayitibwa ka Earth Revolution Connected well nga bo bali ku bintu bya environment to the Dakar refinery and the Laguna Taraco. newankubadde baali bakola bye bakola just baali aggressive bingi bye bagezezaako okusabotaginga bikampuni ebyamafuta ebiwe ebityo bwe bityo Was arrested at Taraco. Practically had kati yalina mukwano gwe gwe baakwata ku Tarakoa to get attention. naye ne bamutta Need this time. so kati memo enkola ye yakuteekawo kukyankalanya kufuna attention basobole okukola kikyakola Killer. Now he's dead. nekyesobola okugamba tabadde extreme tabadde mutemu kyokka wuyo afudde amusse Noah Santos najja awulugumya akafwanga The first casualty of the Agnian siege in London has been identified as environmental bagamba nti casualty asoose activist ayitibwa Marcus Blake with Blake dead. activist mu bintu bya environment mu bintu by'obutonde Rapidly escalating situation. ono ayagala kuyingira munda naye engeri gy'ayiseemu okuyingira munda yekyali enkalubo kuba wano Through no choice of my own, I, James Horsley, am compelled to reveal the truth about my part in regards to Agnian and the yagamba nange nsazeho ngezeeko okwogera amazima okusaako ebyo bye nakola ku saidi ya Bagnian ba Milton Brothers mbwe yali okusayira ensinga nga ba whistleblowers kasi abamanyanga nti oyagenda kwogera ebiteetaagisa nga bamunyiga kakali kano ekizibu kye kaafunye kayina ki nga bw'onoogamba nti kayina ekinanka kyako kye kaali katandikawo ki movement baali babayita ba Seventh Harvest Seventh Harvest baali ba anti-humanist ng'omulimu gwabwe kulwana nga bagamba nti ensi abantu be bavirus abantu be buzibu ku nsi era beetaaga kujja wabula bwe yatandika ki organisation ye oba ki movement kye teri yakiwabudde era nga teyalina following kati kyakola n'agenda yeegatta kwayitibwa Marcus Blake kibulaba bw'atuuse wa n'asalawo Marcus Blake amugyewo alyoka atandika otambuza ekikye Great to have you on board. nsanyusa okuwuliza munnange Santos, Noah Santos superintendent. But nze superintendent that. Would you prefer no? oyagala nkuyite Noah oba nkuyite Lucas With Noah. ampita Noah Lucas terikola Sound there, Claire? Yes. You in charge up there? kati gwali mbuyinza yes nze ali mbuyinza Happened with Marcus. ki ekituusewo eri Marcus Blake Your boy tufunye enjawukana should know that I'm wearing a dead man's switch synced to my pulse. So if my heart stops beating, the whole building. era kyenjagala nkugambe nti abasajja bo bano abalina emmundu bano bofisers abali mu helikopita abakuba sabbaawa bagambe tebakola ensobi kuba kati essaawa zino ngenda kugamba nti abatuuze bennina bano baliko kojja etambulira ku ntunnunsi zange singa bansekula n'enzikira bwe papa abantu bagenda kufa abawambe As the CEO of Beacon Social. Jared and the board are confessing to their systemic violence. essaawa zino abantu bonna bagenda maaso n'okonfesinga okusya ku bye bazze bakola Tonight's about consequences. era nga mbatadde ku twayo ekyo ky'olwaleero While they're confessing, why don't we let the others go? okusinza nti bagenda maaso n'okonfesinga lwaki abalala tobaleka ne bagenda Guilty of nothing more than so. waliwo abantu abalala b'okutta bambi abatalina musango Nobody gets a free pass. tewali agenda funa free pass Noah. ate olwedde baabwe bebase wansi tebasyeguka They'll be out long enough. twabakubyemu kapoyesa bajja zuukuka gwe tofaayo What are you trying to achieve tonight? kikyogezako okwagala ofuna ekyokyolwayo kono njagala bwenkanya Saving the world. njagala taasa nsi okuva eri ttagali ey'amaanyi He's a naive type, Noah Blake. Maybe.
So you have to see the long game here, Claire. You didn't listen to the Gretas. Yagamba nti wano nyino gezaako kitambuza nga bwekisekeddwa otambula. Temwasobola kuliisa abantu nga ba Greta. Temuliisa abantu nga ba Makasi. Kati essaawa zino mufunye omuntu gwe mugenda osobola okuwuliriza obulungi ng'akola ebikolwa ebyo byetaagisa mu muwulirize. Lwaki oteeka explosive ku bantu abatalina musango? Wano tewali alina atalina musango. Abantu balinako obukyayi ko n'abantu balinako obukyayi okusiya ku kye baakola ensi. Naddala bano abasiwa bali bagezaako okuyuzaayuza ensi nga bagaggawala. Anti eno Numbers Game okimanyi naawe. Bukoseera baba bakyayogera. By the way nga twogera ku Numbers Claire. Waliwo abagwagwa abaswati abaagala okuyingira munda mu kizimbe. Bwe bagambe bavueyo. Kino kye kyabagambe. Anti bagenda kuvaayo Noah. Kirungi. Bavaayo. And 3, 2. I told you. Kugambye bagenda vaayo badde kigwe naawe. Well done, Claire. Weebalekereya. Weebalire ddala. Maama nyabo. Bwe batuuka ebbali ssebo kyabwatuka. Katonda wattu. Kibabaludde. Kiri stupid serious. Allah. Abantu abadde balina family Noah. Oh, now they don't. Ati kati tebalina. Ati nga bwe nagambye it's Numbers Game, wangambye it's Numbers Game kati abo tubasyazeeko. Allah. Don't you ever go behind my... Gwe toddamu n'okola byesigambye naawe. Geze kussa abantu babwereere. Bapoliisi officers 5 abattiddwa mu kubwatuka okubaddewo. Allah. Era nga kigambibwa nti bonna badde basaavinga badde basooja. Kati essaawa zino omusajja avuga ekintu anti-humanist tebannaba kuwulira kikyasaba. Joey, gwe nakulabudde wabadde olowooza ki? Noah Seba alina deadman switch. Kibakitegeeza tesulina ngeri gye tusobola kujjayo bawambe. Nze ngenda kuyingirayo. Ogenda kikola otya? Kyenkolako. Waliwo kyosobola okuŋŋamba ekirala? Yagamba nti yeetaaga Agnian Files ng'ogasseko ne confession okuva ku bakozi abali eyo ng'ogasseko n'abakulu abadde bakola n'abooluganda bayitibwa Milton. Ayagala beexposinga mu ngeri emobenda kati akyakuŋŋaanya bukakafu. Helping the pigs, that's a new low even for you, Joey. Oli mu kuyamba b'officers ekyo kiba kya busiru naawe Joey. Yeah, I'm sorry that you got in my way and onosobola okuba nga wanneekiise naye. Yeah, but that's irrelevant because by the end of tonight everyone will see. Ku nkomekerero y'ekyokyola buli omu yenna agenda kulaba ki kye nnwanako. Joey, weetaaga oyitemu kati. Weetaaga oyitemu waliwo explosive gye bakusindikira. Mugambye yitamu nga bukyali. Balina kojja gye bakusindikira. Nakwate kubo ne yeesika. Joey yangu amunaye duka. Duka Joey duka. Lese wamusindikidde kojja. Nabagambye tweka sema kayitibwa the cleaner. Vijja Josperations nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Tukebali ne bajabya. Sneakers Universe UG. Bobo osobola kufuna engato ez'omuleme noonya abayitibwa ba Sneakers Universe. Chains of Liberty we basiikanibwa. Baabalula. Kasajja katunekewunya n'okwewunya oba lodi tebamusekudde. Was associated with pollution and exploitation. I knew the villain's reputation, and I knowingly helped. Buli omu atandise okwogera. Ngeri gye yayambamu. Afudde tufunye confirmation nakyala afudde. Why? Musege yafudde. Ekyo tokikkiriza naawe. Yiza okuba akyali mulamu. Nga bali mutufira mbu afudde. Kituufu nakyala akyaliwo. Kwate kubona awalampa mpola ajja. Lengera. Ngamba nti okyaliwo munnange. Oli bulungi. Anze ndi okay. Andi kati njagala osigale ng'oli mufu kisobola otugulira time. Kanso tebajja kundaba nga mpalampa nnyingira mu kituli kono kituli ki. Basiraipa kye bagenda okuba waneeno wendi. Okay kambagambe. Amugambye kanso tebandabe nga nnyingira mu kituli kono kituli ki.
ekiri basirayipa kye bagenda okukola wano eno. Assistant to the Milton brothers. Nze mbadde personal assistant eri ba Milton Brothers. Of corruption. Era mbadde ogenda maaso no silencing aba witnesses kutambuza nguzi. Assuming she's dead. Tulina okukakasa nti mufu tuleme suubiriza nti mufu. By the time you get Gerald's confession, wona ofunira confession ya Gerald kijja kuba kiwedde. Basinga bonna boogedde. You're up, Jerry. Gerald gwaddako. Why do you care? Ofaayo ki ku kye n'abanjogedde. Really think anybody will listen after what? Olowooza waliwo agenda okuwuliriza okusira ku byokoze. No. With the truth. Singa tekubeerako mazima tebajja biwuliriza naye kasita kubeerako amazima bajja biwuliriza. Ffe tugenda kukola ebyafaayo wano. You have my word that we're all going. Kuwa ekigambo kyange. Just received Bwe tumaliriza gwe tugenda bata. denouncing Noah Santos. Kakaino meya wa London Damn this yadinawusinga Santos okusya ku byakoze. Agamba nti ono si activist wabula ono ye bamutwala okubeera terrorist. It's not activism. Ekintu kyakola, that is not activism, that is terrorism. Mukazi wattu atuuse wano n'asooka akoona gala koona kuyingira beenabirwamu. So, kakati I know you need to concentrate. kimanyi weetaaga okonsatrating koona era tova ku ssimu. Takes my mind off the. Kino kigenda kunnyamba kwegamba nneme kulowooza bingi, nneme kulowooza ku bayayi bano abalina emmundu. Been doing it since I was 6. Manyi kuva buto okuwalampa kibadde kinyangwira nakikolanga kuba nnyina emyaka 6. They loved failing on the army. Well, not to stress you out or anything, but you want to know why I quit? Oyagala kumanya lwaki nava magi? Yes, you made it all the way. Of course. Only to walk. Wayita mpaka mu selection ne bakuselectinga ng'omu ku basojja abasufu naye ate n'olwana. I grew up watching an angry man act. Manyi nze nakula kitaffe wa Tabbo Kamala ebintu bye yali akola nali sibyagala. The commando course. Yensonga lwaki nasalawo mbeere komando nsobole osekula abagwagwa abayisa oby abakyala. I did. Quit before they could be me. Ekyewunyisa nno nava mu magye nga bifo sinabakuwe basojja. Except this time. This time it's not just my corner. Yagamba ku mundi guno ensonga teri ku nze. Michael. Ensonga eri ku Michael. Whenever our dad started on Michael. Kitaffe bwe yatandika okusekulanga Michael. Climb out. Nakwatanga ekkubo ne mpalampa eddinisa. Ne ntuula kale bwerewe paka ng'ensonga ezo ziwedde. This time I'm not leaving him. Mundi guno sigenda kuleka Michael mabega. What I want. Nsobola okubeera stubborn we mba njagalidde. That's just what we need, right? Ate yatwetaaga omuntu ali stubborn. How's this negotiation work? Well, better at work than at home. You're a train wreck too. Yamugamba naawe olirwa kyafu. Marriage 1, 2, 3. Mbaddeko mu bufumbo kamu 2 3 ekitegeeza tabadde mwangu. Listen, they're going to be on to you soon, so let me call Noah. If he's talking to me, then he's not thinking about you. Yamugamba kati essaawa zino ayinza okuba nga atandise okunoonyereza ebikwatagana ku gwe kasooke mukubira essimu anaaba fokasinze ku nze ajja kuba gwe takuliiko. Twaga tumudistracting afokasinge ku ffe gwosobole okukola ekyetaagisa munnange. Kirodi baakyeta nakyo kyogere. I've been thinking, you know what you remind me of? Omanyi ki kyonzijukiza Noah? One of those wasps. Onzijukiza ennumba. Simanyi we baziyita naye. Eggs in moth larvae and then they take over from within. Ezibiika amagi ne zigabiika mu kinanka ky'ekiwojjolo then ne zimala ne ziwamba. You killed everything. Perverted everything that Blake was fighting for. Era agamba nti wakutte kubo n'oyingira mu revolution y'omusajja Earth Revolution. N'osobola ogezaako otwala buli kimu kyonna n'okyeddiza. Mu dakiika 40 tugenda fuluma n'abantu baffe tugende emmotoka gye munaaba mutuwadde tuvuge okumala meters nga 3 bwe tunaaba tutuuse bwe tutuuse tulyoke tubawa abawambi. Then kati gweokola ekikoona ebyo sooka bireke. Wansi bwe tunaabeera mu kiriya then mujja kufuna ekyetaagisa ate senga mutuyingirira amawulire amabi gajja kuba geeyongerako bweyongezi. In Alanza, contract killings were tacitly but knowingly encouraged. Uno yasanctioninganga contract killings. And that's a fuck. Ndowooza kati awe tugenda okizingira. Baamusindisa gy'alabe. Oba nakyada mutuufu yafudde. Genda otuuka wano. Joey. We're running out of time. Akadde katuggwako. Bambi akadde katuggwako. Abaali wano muganda we yajja n'akuba akagiye mukulu wenno. Bakadinisa n'akasuula ettali.
Wow. Tasobola kikiriza ati azze n'amutaasa Katonda wange. Not okay. Munaye siri okay. Stressed. Nze golaba ndi stressed. Squeeze. Nja kwetaaga ka squeeze. Yes. Nze maaso ko kafuna nti ye. There's some crazy stuff going on. Soke tweweemu ka squeeze okusiza ku bigenda maaso wano bannange. Bwedda musaatu mweraliikirivu nga lowooza oba osanga mwannyina yafudde munnaye gwe yasigaza ku nsi ate yamutegeera. I'm inside. Yagamba Hume ndi munda. They'll be coming for you. Nani kati wandibadde otegukanga obudde bukyali kuba bagenda kuyiga. N'ayitamu. Mugambye yitamu nga bukyali bagenda kuyiga. Yajja. Kyo kye baasindise kigenda otuuka wano. She's alive. Akyali mulamu. Ali munda. Kati munoonye. Bw'aba ali munda munoonye ate weetaaga kuntegeeza. Atuuke ebbali. Come on. Gyatugende. Ate kati bawuse tugenda bakola tutya? Tetugenda baleka kufa. Ate kati ffe naffe tetugenda kufa. Katugenda kola ki? Michael. Tulina okgenda. Nze ndi mukutya Joan. Of course nange ndi mukutya. Naye tetusobola kuyimirira. Si kati. Michael wuliriza. I need you. Nkwetaaga. You need me? Unneetaaga. Because after some files, I need you. No, alina files agoba. Neetaaga osoko nyambo hacking in. Remember when the Avengers still... Jukira ba Avengers we baba Infinity Stone. Time machine. Forget the time machine. They soko ve ku bya time machine kali. Crazy trying to get them back. Thanos engeri gye yalwana okakasa nti afuna Infinity Stones ojjukira. Just checking. So kati Noah twetaaga tube Infinity Stones zize. I mean the files. Infinity Stones kono files zetegeeza zempise Infinity Stones. What would happen if you tried to interfere, didn't I, Claire? My teams haven't... Nagambye omanyi ki ekijja otuukawo singa mugezaako okwagala okuyingirira. You know, tiimu yange eri bweru. have another name. They're called Darwin wasps. See, Darwin thought that a creature surviving through the destruction of another was proof against the existence of God, as if man wasn't proof enough. Katonda wange. Kyasooka ne kyogerayogerawo ne kyekyanga. But soon I'll have the truth and so will you. Muwangu ddala ngenda kufuna amazima naawe ate ogenda gamanya. But he just blinked. Simanyi yeekubye. Man has no preordained right to exist. Mb'omuntu talina lukisa kubeera ku nsi. To exist in balance with nature and everything around us, and we set it all on fire. Abantu beesulamu He's gonna kill them all. Ekituufu kireeta abantu bonna agenda kubatta. Bano badduka ne batuuka eno. N'asooka alingiriza tandika. Ne bamala ne baddamu ne bayitamu ne bajja ebbali. Sika. Busojja balemeddeko. Ne batugambye nakyasebo yaliko soja. Newankubadde teyasavinga naye nga yayita mu selection, military selection yagiyitamu. Yayita through the training, all the military training yagiyitamu. Ne bamuselecting okusobola okugeza kubeera abamu ku abo ba best soldiers asavinga eggwanga. Naye ne wabaawo ebyatuukawo ne bamugoba bugobi mu magye. Kyokozeke. Bawuli abajja. Aya. Stay here. Yamugamba gwe ngenda kusaba soko sigalaawo. Sigalaawo tovaawo. Kino kigenda okwagala okuba. Ala. Katonda wange. Aya. Kyamugwako ne basooka bakubagana. Bennyondo. Naye ye si nzito. Nyoni yajja alina si nzito. Kuba kino amanda mu kifuba. Put it down. Giteeke wansi maama. Kikubira omukka. Gwakyokya. Kiddamu ne kimutomyola. Sebo kikambwemu. Kikazi kikambwemu.
baba no yakikwata gwe nyavu terera ne basooka bakirya paka wasi yakisabuka kikuba tekikiriza nno wabula gwe kiriko naye wamputu bulungi todduka jangu gwabitandisa tolagawa kyakwata oluto ala gwe Joey omukulu mukulu sewo yajja ne kakoja ajja n'akatunda yawulira kubwatuka waggulu bonna bawuli okubwatuka kwali kwa muggundu aya kati ki ekigenda okuddako omukulembeze waffe omusufu Kamala anti katweta confession ya Gerard neetaaga jase dakiika nnya nsobole okugezaako biteeka biteekeddwa okubeera kaso ekyo kigenda kubeera wate olw'ensonga okusya ku information gyenfuna balowooza nti oli wambwa oli mutujju tolina makulu anti bagenda laba amazima gwe tobafaako bagenda laba amazima lodi yakoma wasooka anoonye mwannyina why of course nkyaliwo ndi kalanda aya My name is Noah Santos. erinnya lyange mpitibwa Noah Santos And everyone in this building will be dead. buli omu yenna mu kizimbe kino agenda kufa wangi Agnion are guilty, like the countless other corporations that Agnion bali guilty mpozi ng'ogasseeko n'abakozi abalala bakola gwe kakana kali mukazi wattu abadde ate bino tabimanyi jjukira baabawambye buwambye okusinziira ku ki kye baali bagiddeko n'okusya ku organization gye baali bakolera mulamwa gwabwe gwali mulala kati agenda okaba byobamugamba okussayo yasooka n'abuuza bino biki anti ebyo byaba true believers bokka mukono gasiya zisigera kubeeramu abo bemwita ba true believers gasiya abadduka ne bamwokyerawo amanda kalodi kamusekula kaba kagenda mwokya nakyala waatukira n'akookya gyatugende tobatunuulya abafu tobatunuulya mayiko gwe jangu nkwetaaga wano ku kompyuta manyi kakensa ku kompyuta kirodi kiri mu kwasama ebiteetaagisa kyagala ssebo kutta abantu sikitegeera bwe gaba nga ge mazima nkimanyi ge mazima naye ate ebyo awo kyayogedde kibi okufa kw'abantu okuggwawo kw'abantu mu kwetaagisa n'agamba awo no kyayogedde kati awo kibi baabano tandika baako kyokola tebiteekeddwa kubeera uploaded tompa kusa leka nkole kyennyina okukola kosi midisconnect nze tebigenda gendayo ne bwana ayogera ebifaananyi bitya ne bwana akola tebigenda gendayo bwesewo yamugamba update yo plani zo ziri fact obukakafu byobadde oyagala oteeka ku YouTube channel yo byonna kaput teri agenda kumanya lwaki obadde okola byokola abantu bagenda siga bakutwala okubeera omupangulu kufuka kyeri ala mutuufu oli badaasi ati naawe tugende amugabe byobadde oteekateeka tebituuse eyo ono omusiru agenda kwabya ekizimbe kuba katumuggyeko anti wali tabuka ngenda sirikale abaswati bayingire nze nina ki kyeyeetaaga agenda kuyiga nze abantu bangi mufune engeri gye musobola obajjano nga munaamusobodde ngenda kusindikira bulazo wange agenda kujja mu service lift oba elevator wuliriza hyum njagala olabire bulazo wange it's a numbers game si bwe kiri munnange of course nkitegeera Joey munnange kale good luck bagenda kuba bakulabirira nsuubiza nti kati olina okgendako nosokoleka ate gwe yagamba Noah bw'anaabaago banze kiba kitegeeza bagenda sootaasa abantu abawera ngenda kubeera mabega gwe totya wabadde mutuufu nyinza okuba nga saasobola kubeererawo wali mutuufu munnange naye ku mulundi guno sigenda kuyiwayo there is always later Michael bambi yamugamba bambi
nakwate ku musatu n'alinnya ayingira elevator. Ngira elevator n'azza amaaso emabega. Ngambye gwe tofaayo genda. Yagano musiru afukasinge ku ye. Laba nno. Bambi. Gwe musirusiru gwe. Wagambye senga tukwabye weetaaga ogenda tuleka tugende. Kubaleka ngenda gye ngenda obaleka si yakutambula. Where are you, Joey? Oli luda wa Joey? Ndi mu utility. You can do better than the last 3 hours. Kanso nti gojja osobola okugeza kubeera ow'amaanyi n'okusinga bali abasebe bwe wansindikidde. Bali wansindikidde babadde bajega. Tulina omukisa gumu okuyingiramu na tusobola ogezaako okufuna bahostage bonna bwe tunaabasobodde ogezaako okufuna. Temukuba Noah Santos kubanga singa mukuba Noah Santos entunusi n'ensirika kibasegeeza bafudde. Osegeera kibasegeeza bagenda kuba bafudde. Nobajja choka nayambaliza kino. Yesu kyagendera maaso ne kasinema. Nabagamba zulfaappliances.org bwoba okimanyi nti weetaaga kitwandiise appliances esufu kamera firiji TV pakoleta osobola obasiikana ku Yama Center basement floor duka number LB28 mobileshop.org nabaga mobileshop.org bakutuusyako amasimu ag'omulembe. Aya Ababeit nabagamba Ababeit bwema mwagala kusiba musibire kwa Ababeit. Kirodi kikino waneno. Aya. Hey Joey. Why Joey? I really wish you could see what I see. Ngamba kale senga osobola okulaba kikyendaba. Ense judde mu musaayi ko n'ense mbalagavu. Wanna end me? Go ahead. Look, I'll make it. Bwe yagala kusa isoke sina mundu gitadde bali. Nkuba. Do it. Kikole. Do it. Kikole Joey. Do it, Joey. Kikole bukozi. Nkuba pipa. Aya. Nago guli awo street guy. Mbato kaneberiga. Buro. Paka wansi. Nice, Joey. Finally putting other people's interests above your own. Shame, though. Yamugamba nti kinewunsiyo kubanga olwayo saze watliso ogezeko teka interest y'abantu abalala waggulu naye ate side gy'oliko nkyamu wandibadde ku side yange. I guess I just have to figure it out then. Toyina kyogenda kukolagasiya. Kiwujja. Kwata omutalimbwa. Laba tabu. Yakisawuka ebbali. Nekimwambalira gwe nnyabo. Eka bintu bitekamu ssagaliko. Twagala abantu baffe bave ku nsi. Jangu wano. Jangu. Kiba kigenda omusulayo n'asala omuguwa. Kikuba engwala. Bwe kiba kigwa ne kyekwata erudda ku kaguwa. Aya. Kyekutte kaguwa.
all fresh is grass. Oluzinze kuba abantu bagenda kufa, kenfa bagenda kufa. Omugamba twala eri obusiru. Essaawa ekolera ku ntunnoosi. Sigamba nti esobola okwidentifying entunnoosi zo. Entunnoosi zonna eba esobola okukola. Yakikuba n'akikkiriza wansi. Yakibadde kimanyi kiwangudde. Saaba agikoze ng'ekolera ku ntunnoosi just. Sigamba nti ekolera ku ntunnoosi zaakyo zokka. Abayi, abantu bali safe, temufaayo. Mukole kyonna ekyetaagisa okubajjako kojja. Ninga mbajukiza abayitibwa ba Delta Cash. Nabagabo bo kimanyi twetaaga kwewola nsimbi kuva ku mitwalo 10 kweyongerayo. Kwate kubononya abayitibwa ba Delta Cash. Endagiriro ne nabayisimu ku 2 ku sinema zaffe bibeerako. Nabagamba nti ekisinga okubeera ekikulu ezimu ku latero zibeetaaga ayina kaadi y'emmotoka osobola ogendayo nayo Delta Cash. Naye mbategeezera nga mbajjukiza terms and conditions mpozi n'ekirala bali registered by the government of Uganda. So kati ogwange gwa kubalanga ayagala agendeyo. Trainwreck crew. Michael, we are safe. Did a good job up there. Beats cleaning windows. Butuufu omulimu gw'okoze gubadde musufu kono gusingako gw'okulongoosa amadinisha. Get some rest. Genda omulemu. Oh, and the debriefing zijja kubeera za kaseera kalala. Ate buli obukakafu wafunye ndowooza tetujja bwetaaga butwala nnyo wala. To the correct channels. Twetaaga lisugezeeko ababutulamba butunemu busobole okubeera nga buli process buyite mu correct channels. Obukakafu bwategeeza ze confessions. Ng'ogasseko ne data abadde. We don't have it. We never did. Server za company. They make Noah bite. That's what I thought. Baba no. Smart. Waliwo ekira. Good thing tonight, Joey. Kyokoze kibadde kisufu ekyo kyolwaliro Joey. Ngenda kusaba toyimirizanga. 3 million. Kate million 3.3 ezo tozugera zeetaaga biveeko. 3.3 zeetaaga zibatadde ku account yo. Kyo kiveeko. Yaja asobora osikana mukulu we waali. Nabagamba Joystar Fashions abakutuusaako ekikumba ekyomulembe. Basikalwa kwa shopping ground. Basuubuza ate nga baguza ne kinoomu. Joystar Fashions. Yatuuka wali n'asooka amusimba akafumito munnange. N'asanyusa okuwuliza. Kino ate nga kyakabi mukwano. Arwanye. Nabagamba Dan Beya nja kutuusaako BWB yasikalwa wa kisekaawo kabulaza. Beringi zonna. Drive yogiina. Of course drive njiina. Yabadde agikwese mu nnyondo. Yabadde agikwese mu Myonia. Ey'omukulu Senkagali. They're calling it the Earth Revolution leaks. Following the death of anti-humanist terrorist Noah Santos, the anonymous leaks have... Bagamba nti leaks aba Earth Revolution bebazirikinze. Kwegamba ebyabaddewo okusiizira ku Agnen bebadde bakola. Of course kweti basalawo bagazeeko okubanga baziwa Marcus Blake. Crisis, or will it be business as usual? Era bwe bati abantu bonna abali emabega w'ensonga zino abalyanga enguzi abakola nga byebakola balina okuvunaanwa engeri emu oba endala. Do you think they'll go to jail? Olowooza bana abasiba abagwagwa anti katusuubire. Think they will. Nze ndowooza bajja basiba oba osanga Piers Morgan agenda kulyamu omu ddala. Yamugamba olyoke kono ndi better than okay. Kiki waliwo ekintu ekibadde kinsumbuwa. Thanos didn't just hunt down the Avengers. Thanos teyayiga buyizi ba Avengers olwa Infinity Stone. Yatandika okugenda maaso n'okunnyonnyolaawo ba Russo Brothers, Endgame. Nabagamba Vijay Junior nga bulijjo wabula nga mbajjukiza nti njagala mujjukire mobileshop.ug Shafik for Service Center nga bulijjo. Njagala mbajjukize waliwo ayitibwa Emma Legacy ali ku Hoima Mandela Center busima bafa abutuusa. Kenz Media sikanibwe matuga ku mabanda awo ne businema abutuusiriza ddala. Pozi mugasseko n'ababe tujja tubagamba mpola mpola. Kali bwe kati bwe kabadde Mukama abankumire mweraba.